Alright, nga mugamba mutya abalungi ba ER News Media Uganda mugamba mutamule bulungi bane mbabuzaako kusinziira mu bitundu ebyenjawulo abatulabira e Dubai, abannanga tulabira e Saudi, abatulabira mu America, abatulabira e Qatar, Kuwait, Iran, USA. Entalo zikyagenda maaso naye nga wadde entalo zikyagenda maaso tekibagana kubeera nga mulaba ER News Media Uganda. Kasubire nti muli bulungi bane mwebale nnyo okulikinga, mwebale kusubscribinga, mwebale nnyo okuviewinga bane buli omu ky'okola bannange okola kyamaanyi nabagamba mulekeraawo okweyagaliza. You people, you guys, like mwagalizeeko ne ku bannammwe, sharinga tofaayo wadde nti mwakawukana ne X oba mwekyawa ku Valentine oba mwekyawa di, don't worry, buli kimu kijja kuba nga kitambula malidade sanya naye nga mugamba mutya mule bulungi amina n'eddoboozi mbeera mwana mwala Queen Janati. Ngenda kubeera nate era nga mbatwala mu ggulire lya mwana mulenzi Ashbaga Kato. Kansubire nti mwena mumujjukira bulungi, ono yali ndugu ow'omukulu President Robert Kyagulanyi. Yali ndugu we nnyo, baali ba mikwano nga Maidi Ashbaga, walaba Ashbaga Kato manya Bobi Wine waali omukulu bannange muyite linnya ki njogere kindeke ekikubanga mumuwa ebitiibwa bingi, mumuwa amannya mangi nga woolaba Ashbaga Kato ku pulezidenti w'ekibiina kya NUP kw'otaba omukulu Robert Kyagulanyi. Munnange abadde asiriikiridde okumala ebbanga ddene nnyo nga takyawulikika, nga tetukyamuwuliza, nga tetumanyi wa gye yalaga, yawulirawa, yeekweka mu mpukuuki munnange. Naye akasente kaneno 5 biliyoni muzeeyi omukulembeze w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ke yawaayo n'abanga awaba content creator biliyoni 5 munnange zasobodde okubeera nga zimugjayo gye yabadde yeekwese. Remember omukulu kukuwaza banga wamu ne ba content creator bonna ba TikTok abavaayo ne basobola okubeera nga bagenda ne bamiitinga omukulembeze w'eggwanga, era bwe batyo ne basobola okubeera nga abamutegeeza ensonga zaabwe, ne bamutegeeza ekibiina kye baakola nga bo ba TikTok ne ba YouTuber munnange. Oluvannyuma lw'okubeera nga awuliriza amagezi gaabwe, ebirowoozo byabwe eby'enjawulo, bw'atyo n'asalawo okubeera nga avaayo abateeramu 5 biliyoni mu kibiina kyabwe. Munnange sente ezo omanye wabeera sente, ku sente abantu kwe batava, just nti ku sente abantu kwe batava. Bantu bangi abavaayo, omuli gwatandika okuva mu buli side, buli nsonda, era nga twalabako n'omukulu Frank agamba mbu yakulira ba TikToker n'avaayo n'awanda omuliro n'agamba muzeeyi sente yaziwa abantu abakyamu, kasuku talina kyamanyi n'avaayo n'awanda omuliro. Yayogera ebigambo bingi nnyo ddala, oba okitegeera. Bantu bangi abavaayo ne bava kubeera nga bawa amagezi, bawabula biki. Twalabako ne Munyagwa n'avaayo n'agamba nti kasuku yandibadde asigala mu bintu bye ebyamawulire n'atagenda nnyo mu bintu bineeno ebyagundi content creator bla 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 biki. Mwasobola okubeera nga amawulire nagabawa akati munnange twabadde tuli awo gamba otyo ng'omukulu Ashbaga Kato nga tavaayo nga teyeesowolayo n'agamba ekintu kino ye yakitandikawo, era esente ezo zamugjeyo n'azogererako ebinene n'ebiwanvu, ebimpi n'ebiwanvu, era n'avaayo n'atunira n'atugamba mbu ye yawa omukulu Robert Kyagulanyi yamuwa endowooza y'okubeera nga yeesimbawo, oba okitegeera nti okubanga omukulu Robert Kyagulanyi okuvaayo ne yeesimbawo kuba MP bamulaba yeesimbawo n'abulya n'akolako ekisanja kimu n'avaayo n'asobola okubeera nga avuganya ku bukulembeze obw'eggwanga. Omukulu Ashbaga Kato yatutegeeza n'atugamba mbu ye yamuwa ekyo ekirowoozo, n'agamba kati gwe wenna ali eyo ng'owakana, n'agamba omanyi muwakana nnyo, ba social media in-laws muwakana nnyo, n'abagamba mugende mumubuuze, mugende mumwebuulize. Ako n'akatambi akagamba n'agamba ke yatuwadde, n'agamba ngenda kabawa musobole okubeera nga mukola ki, musobole okubeera teekako abantu basobole okubeera nga bakola ki beerabirako. Yes, Robert Kyagulanyi yavaayo n'agamba nti omukulu
Ashibaga Kato ye yannyingizaamu ekirowoozo ky'okwesimbawo oba okitegeera n'avaayo n'ayogerera ssente n'agamba nze essente ziba zirina bandibadde basooka nakunneebuuzaako kubanga bwe tuwogera ku content creator omutuufu Ashibaga Kato tokola ki tomuleka mabega era abasinga bonna ba tiktoker mbu ne bw'otambula n'obabuuza bakuwa erinnya limu Ashibaga Kato ye yatandikawo ekintu ekyo ekya content creator era mbu ba tiktoker bonna baalabira ku Ashibaga Kato yayogedde ebintu bingi n'avaayo n'agamba yejjusa okubeera nga yava mu kibiina kya NUP kubanga yali ndugu nnyo ow'omukulu Bobi Wine nga yakwata yamubeera ku lusegere oba bagenze mu campaign oba wa ng'omukulu yabeera ku kamera yakwata buli kimu era avaayo yeevuma nnyo lumbuye yeevuma nnyo abantu bangi abaamukuba ekikono ne batandika okumuyita omunyampi twawulirako ennyo by the way eŋŋombo y'abanyampi yaddawa you guys eŋŋombo y'abanyampi yaddawa n'avaayo n'akyogerako ne bamuyita like omuli w'enkwe like yagenda okulaba nga tebakyamusembeza n'agamba bannange wano sikyalinawo kifo n'asalawo n'abeera nga avaayo naye wenyiga right now ali mu maziga mangi akaaba yejjusa ali mu kwetonda yeegayirira omukulu Robert Kyagulanyi asobole okubeera nga amusonyiwa amusaasire addemu amuzaale buto baddemu babeere bakyali baddemu babeere bandugu bannange naye nga twalaba omukulu ono bwe yavaayo mu kibiina kya NUP yavaayo n'ayogera ebintu bingi nnyo n'alangira n'akola ki naye gye bikomekkeredde yonna ng'avuddeyo n'asobola okubeera nga yeekuba mutima bw'atyo n'asalawo okubeera nga yeenenya n'agamba nti bamusonyiwe gumusinze gumusingidde ddala.